nga bw'olina kopi ya gazeti eno empya naye waliwo gazeti enkadde eri byali gazetted nti enkofiira oba ekyambalo ekyefaanaanyigiriza ekyamagye ne kigaanibwa okwambala oli munnamateeka lwaki abaana bo basigala bambala ebyambalo bya Kulaigye ebiri gazetted ebituleetedde obuzibu ne batuuka n'obatwala mu court martial. Neyanziza kibuuzo ekyo n'okwebaza abakulu olwa submissions ze bakoze. Omanyi bwe tuba tuzze ku mpewo tuba tukiikirira amaloboozi g'abantu bannayuganda ate nga ne offisi ze tutuddemu era tugezaako kunnyonnyola ensetegeere nti obuyambi tubwetaaga wano bw'ebanga offisi y'amagye abantu bamanye nti omulimu gw'amagye gayambeko, poliisi giyambeko, naawe omuntu wa bulijjo oyambiddwa otya oba oyambyeko otya. So ensonga zonna ezoogerwako tewali munnayuganda ayagala butujju, tewali munnayuganda ayagala insecurity. Ekizibu ky'abannayuganda n'abakulembeze baabwe bana bakola ebitongole by'abakuumaddembe kuba nti bikozesa bubi amateeka, byo biraga nti biri waggulu w'amateeka. Ng'owekitiibwa commissioner omuleetera we yakugambye nti ffe tuli ba order, security ebeera ya order. Sometimes olumu ebyo ebyabapuliida bo ensonga yaabwe ya security olumu kigendera ku order, naye ate at the same time nga n'owekitiibwa Kulaigye bwakugambye nti ffe eri court martial constitutional court oba yasalawo nga bwe yasalawo ffe naffe eri court ensonga ziba za security oba olina tuba tetulaba nsonga lwaki tugamba nti tuta omuntu ffe gwe tulowooza nti is a security threat. Kwegamba awo statement sezo zonna just zikukakasa ku lwatu nti wadde ebbanga ddene nsonyi wako General Kulaigye komyawo akantu wako General Kulaigye alabe bulungi abaana ababulijja bali mu kkooti ye ey'amagye ategeere nti waliyo Olivia Rutaya, Kalanzi Sharifu, Machete, Sanya leeta walinga bali mu ddooko nga abalabira eddala balinga 37 seba bwe ngamba abantu ababulijja bali mu kkooti y'amagye honorable genda nange mbamanyi kati bye boogedde nze byentandikiriddeko nti bikulaga lwatu nti security yo weba etuusa okukola omulimu gwayo erowooza nti ebyamateeka tebigikwatako. Kyova olaba nti ojja kulaba nti okutyoboola eddembe ly'obuntu oba okukwasisa amaanyi agayitiridde oba okutereka abantu mu bifo ebitali mu mateeka bakikola nnyo kuba batunnyonnyodde wano bo kasita eba security order. Naye ng'ate beerabidde nti ligi mweze tutegeeza era n'omukulembeze waabwe azza tutegeeza nti eggwanga likolera ku ki ku mateeka. Omukulembeze waabwe owammwe saba osome wano constitution sigoba njiraba kitebo kyaki leeta nkikulage obuvunaanyizibwa bw'omutuuze obulaba Kawayiro namba mmeka ate gikutte Kawayiro namba mmeka nkusomesa sikonsomesa somera abatulaba Kawayiro namba mmeka 17 bakugamba bw'otuuka ku F to cooperate with the lawful agencies in the maintenance of law and order. Tukugambye ekyambalo ekifaanana bwe kiti antikamulirize mbadde kwa information kamaliriza mu bufunze bakugambye nti it is gazetted ennyambala bweti y'amagye oba ya security agency bw'ojeremerako tokontanya na kino anti kati kati lwaki kati gwokontanya ate na kino okusinga nze olw'ensonga etteeka ly'oyitiramu walitaputa mu ngeri enkyamu nti etteeka teritugambangako nti buli muntu yenna anayambalanga kakofiira nga kafaanana nga kali nga kamyufu nga keetolodde bwe kati takkirizibwa wabula etteeka lyatugamba nti omuntu bw'ayambala kakofiira ako n'ateekako maaka ng'ene etambulirako signature maaka y'amagye eyo yetakkirizibwa era senga osanga omuntu yenna ng'ayambadde akagundi ka people power n'ajjawo kino ekigambo people power our power oba n'ajjawo akafaananyi ka Kyagulanyi oba akaani n'ateekawo eyo maaka awo ne bwe kaba si kamyufu
osobola omugamba nti maaka etteeka lyagamba ku gazeti nga maaka naye olwokubanga akafaananyi kakyagulanyi nayo sigini kya maaka y'amagye nti senga ono akati olwaleero tukole bwetu tukwate ka red beret nkayina wali owekitiibwa Kulaigye tukamwambaze afulume wali bagambe nti oyo w'amagye nga kaliko wano akafaananyi kakyagulanyi ng'ako kabereti tajja kukambala kuba naye akimanyi nti bwenkambala mba ndi presentinga ki kintu kirala so si magye so ekyo kyenjagadde okutereezaamu kati bambi bano Bakulaigye n'abalala waliwo abantu tubasaasira abo waliwo abantu waliwo ekifaananyi anti leka nange nti bano abakulu sijja kuboogerako bingi nti waliwo ekintu ekisindikibwa emabega mu nkola abandi baga nti eno system how do we manipulate the law tukozesezza tutya etteeka tugambe nti twayise mu tteeka kino tukiwere ti waliwo tulina akawaayiro akagamba kino tugazeetinge ffe tunagazeetinga ekyo nga tutandika okukwata abantu leka nkuwulire nkoze emisango mingi era owekitiibwa Kulaigye manyi agimanyi ku bombo koti mashi eyo abaana abasinga obungi gye baafulumira ab'obukofiira abo tebalinga nabo Olivia Rutaya bo kuba tebalina na mukisagula bigwa ku kamera naye abaana abangi baali gye bali naye kooti yamala neekola ki kooti masho waliyo kooti masho egundi ebombo yes yabata abamu ne bagaba bajje nga baripotinga ku bail then abasinga obujulizi koje no Kulaigye nti abemakindi sikulaba ngo batadde kwegamba naye kira kyenjagala okutereezaamu ng'ovudde kuba nti no bano security bwetuuka ekyamateeka bakissa bbali njagala ekyo kitereezebwemu tumanye nti amateeka tegakakata ku batuuze bokka naye n'abakuumaddembe balina obuvunanyizibwa okuwa ekitiibwa amateeka ekyokubiri nti ababa bakwatiddwa kino kooti kyeyayisa ya constitutional court negamba nti bateebwe teyagamba nti nno Olivia Rutaya bagenda kwejjeerezebwa naye yagamba tengeri gye bali bannansi baveeyo bawozesebwe mu kooti zino endala kitegeeza nti emisango egyo Kulaigye ne banne ne poliisi gyera abantu bano beetaagibwa okubanga bagiwoza gigenda kusigala nga gibawozesebwako era leka nkuwulire abakulembeze bano abali wano n'abalala bali ku nsonga z'okukwasisa eddembe ly'obuntu wano mu Uganda tewali muntu yenna ayagala muntu yeesibako bbomu oba ayagala kwonoona bintu oba ayagala kukyawa buki obutebenkevu teri muntu amwagala era bw'omukwatako bwoti n'omulaga abantu nti ono olaba twamukutte ng'akola kino nekino n'obujulizi n'obuti abantu bagamba waayi kimusaanidde leka bamukole nga bakola ki naye obuzibu abantu kye balina balaba nga abantu bemukwata ne bateekebwa mu makomera tebawozesebwa obujulizi tebuleetebwa ate nga tukimanyi nti mugamba nti buli kintu kyonna kitambulira ku mateeka era ne kooti mashe n'amateeka gakola ki agakifuga kati okuzza public trust eyo kiba kitwetaagisa nnyo okubeera abalambulukufu mu bantu bano betukutte gwereeta obujulizi ogambe nti Olivia Rutaya ono mumulaba yadde mulaba nga ali innocent naye Olivia Rutaya yakola kino nakino era obujulizi buno n'abantu bajja kugamba nti mbutuufu kiri ki so akoko kanze kembadde njagala okuwabulamu ku nsonga eyo kansookenzireyo kewa Jeno nga tetunavako bwendabi n'abatambula wali Jeno Kulaigye Honorable Shamim Malende ono omukwata ddi atera okwambala enkofiira eyo nga gyendabye ku baana abo Bobi Wine Honorable Kyagulanyi enkofiira temuvaako Louis Lubongoye enkofiira temuva ku mutwe Joel Ssenyonyi enkofiira temuva ku mutwe Sewungu enkofiira temuva ku mutwe bonamba nga bw'obamanyi Geoffrey Rutaya enkofiira temuva ku mutwe n'abalala bannaabwe onoobakwata ddi lwaki okwata bulenzi bweri ewaffe Mityana Namukozi Kabuwambo Busuubizeeyo Sekanyonyi n'ogenda e Masaka n'onoonya obweyo ekiwangala bw'oyoolayoola bano bannannyinizo omu ali Magere omulala ali Nakawo omulala lwaki obeebalama mbuuza Jeno Kulaigye obuzaabuza nimba okwata nkofiira nga bannyinizo tobakwata Honorable sitaakubuuzaabuza omulimu gwange kuuma butebenkevu otyo Honorable Kyagulanyi oba Sewungu atabangula obutebenkevu olabe bwe simukwata lwaki osuubira abo bali munda bano boyogeddeko bali bweru tubatya olowooza nange kyenkubuuza no ekibakwasa si okuwagira kibiina gundi ntera okuwulya prisoners NUP prisoners Jeno Kulaigye abakulaba statement ye ekyuse
luli yabadde enkofiira eyo ati nkugambye ey'amagye nkugambye tewagambye nti omala kukola kaakati ono bw'ajambala olwo talina musango omwana we waffe Butega bw'ajambala yalina omusango no njagadde kino kyo nkijje kuba bano bajeemu era lwaki tebanakwatibwa ebijja kubuuza abakwata lwaki tebanabakwata kuba kyali mu bulambulukufu bali abali munda balina beetaba mu byokutabangula obutebenkevu subversive activities kati n'olwensonga eyo nze ebya kkooti sijja biyingira mu nyo siri munnamateeka ate nze olweteeka eyitibwa saabujudayisi omukulu n'agitegeera okunsi amayinza kinnuma nnyo okubeera nti waliwo n'olaba nti abaakuba afande Kawiisa baalina emmundu be baakwata bali mu kkooti ya muntu wa bulijjo abaakuba Meja Kirumira afande Kirumira abaakuba Meja Kigundu baalina emmundu bwe mwabakwata bali mu kkooti za wenasemba okucekinga abaana ba NUP obulenzi n'obuwala tebwalina yadde ki bo buli mu kkooti y'amagye wenasemba okutegeera omulimu gwange soogerera DPP ayina kyeyewala awadduse ayina kyeyewala so kaddu ye kyeyewala kimanyi decision y'okusalawo owolezaawa eyo department ya DPP kati muje mwagala okuntwala eyo ya DPP naye ono akawaayiro keyewala nze nakategeredda nti nekino kyebeyingiza agala kujagala kubagamba nti beyingiza mu kulwana entalo z'ebyobufuzi akakewala bwati kubanga ekyo kiri mu public domain onawe Malende singa kyali ekyo nkugambye singa kyali ekyo muletera oseka commissioner abantu abandi badde basibiddwa bali clear singa